Mukwano gwange nkulamusizaako gwe yeekumira ku Yugi Update TV nga bwe mbategeezezza nti nno tusoose mu ssaala aba National Unity Platform basoose mu ssaala wali Makerere Kavule, naye muganda wange ate ekiri eri Ebundibujjo ate kyo kirala nnyo mukwano gwange gwali eyo ekiri Ebundibujjo njagadde mbatangaaze kwati nga tunaatera okuba nga tusimbula mbalage ate ekiri Ebundibujjo gwo mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates. Embeera tewoomya nakabululu, embeera si nnungi nnyo n'akamu gwo mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Naye muganda wange kutegeeza nti nno genda maaso n'okuba nga osubscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga ku eno channel, sharinga, commentinga, kubanga tewali ngeri ki tuyinza communicatingamu n'abantu baffe ab'Ebundibujjo obategeeza ku ki ekigenda mu maaso eyo, kubanga bo tebakimanyi, kubanga embeera yo yakazigizigi gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Update TV. Naye nkutegeeza nti nno nkwagala nnyo bale kwekumira ku mayengo ga Yugi Update TV era tuwerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates. Mukwano gwange wenjogerera ekifaananyi kyenkusigira nga tunaatera okusimbula ate ebiri Ebundibujjo gye tugenda okuba nga tutuukira si birungi n'akatono, si birungi n'akatono gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Update TV, kubanga jjukira nti nno nakugambye nti nno okuva eggulo abasajja bawambye abadde bagezaako okumobilizinga okuba nga bakunga abantu abagenda okuba nga bakiika ku session eyo mu meeting eyo egenda okubeera Ebundibujjo mu kisaawe. Kakati poliisi kye yakoze kwe kugoba abantu bano mu kisaawe n'okonfiscatinga ebintu bye badde bakozesa ku laali yaabwe, okuwamba emizindaalo, kola ki, okuwamba ba drivers, ebyo ebintu ng'ebyo gwe mukwano gwange ali eyo wabitegedde eggulo. Poliisi yabategeeza nti tebagenda kukolera wano olukuŋŋaano ku kisaawe. National Unity Platform kye yabadde etegese okubiramu olukuŋŋaano ne basindika ku gundi ku kisaawe ekiri eyo ku kkanisa, okuva awo badde bategese olukuŋŋaano ovugawo kilometers 30 kilometers n'oyingira eyo mu kyalo ne babasindika nga bwe nkugambye kilometers 3 okuva ye babadde bategese okuba olukuŋŋaano gwe mukwano gwange ali eyo. Agavaayo gategeeza nti nno ekisaawe kino abadde bakisasudde nga basasudde, kubanga political rallies bulijjo zikolerawo enkuŋŋaano zaazo ku kisaawe kino ewatali wadde batawaanya, naye aba National Unity Platform we bakyewozeeko okikozesa embeera n'evaayo. Ekirala balina ensonga ze baleese ze beekwasakwasa nti bagenda kuba bataataaganya local business obwetoolodde mu kifo ekyo gwe mukwano gwange. Kakati nawuliddeko nti ne radio National Unity Platform yabadde eyina radio zeepangisizza, radio station zigenda okuba nga ekubirako olukuŋŋaano n'okumobilizinga abantu, naye ezo zonna radio bazitaddeko sanctions, radio stations bazitaddeko sanctions obutahostinga Robert Kyagulanyi Ssentamu Ebundibujjo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Buleediyo bonna jjukira baadde babusasudde dda nga buleediyo nga busatu, radio stations 3 nga bazisasudde nga zino mobilizinga n'okuba nga ziteekako announcements olw'olukuŋŋaano olugenda okubaayo olunaku olwaleero mu kisaawe nga n'ekisaawe bakisasudde, naye radio ezo bazitaddeko sanctions obutahostinga Kyagulanyi, obutayisa announcement n'emu erangirira ku lukuŋŋaano lwa Kyagulanyi lwagenda okukuba ku kisaawe Ebundibujjo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So nga bino byonna bisonga baziteesaako nga bali wano ku headquarters e Naggulu gwe mukwano gwange ampuliriza mu meeting gye basisinkanamu n'abakulu b'amateeka aba poliisi wali eri ku Naggulu headquarters. Naye kati wenjogerera embeera yasajjuse gwe mukwano gwange ampuliriza. Ekisaawe bakiyiyeemu dda abasirikale babeere nga intimidatinga activities zonna ezigenda mu maaso mu kisaawe ekyo, ate ng'ekisaawe aba National Unity Platform baali bamaze dda okukisasula era bamaze ebbanga nga poliisi ekimanyi nti nno kyekifo kye bateeseteese okukubiramu olukuŋŋaano. Waaki baavuddeyo olunaku lwaggulu nga batandise okukola mobilization nasobola okuba nga bakola ki, nga babaswaggula, nga basobola okuba nga babayimiriza. Bataddewo obstacles nnyingi nnyo eziyinza okulemesa function y'olunaku olwaleero okugenda mu maaso, naye n'abatuuze abawagizi ba National Unity Platform ab'ekibiina oba abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine nabo tebatudde, embeera bagikwasaganya bagamba ekiba kibe, n'ekibiina kigamba tekigenda kukkiriza bufuzi
bwe bamalako mirembe bwe batyo ensonga zaffe zigenda mu maaso teri kigenda yimirira mu kkubo lyaffe nga tumobilizinga abantu. Robert Kyagulanyi bw'atyo wagambye nti teri kintu na kimu kigenda kwekika mu kkubo lyaffe, tetugenda kukkiriza ffugabbi eryo ng'ate twamala dda okuteesa nga buli kimu kiteeka mu nkola. Mbadde mukimanyi bulungi nnyo buli ekigenda mu maaso, kati ate lwaki ssaawa zino muteekawo obstacles eziyinza okuba nga zihindalinga ku activities zaffe ezigenda mu maaso. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyekumira ku Yugi Update TV. Kutegeeza tuwerabira ku subscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga gwe mukwano gwange. Tuwerabira nako nakadde kajja kuleetera notification message okusobola okulanga olatingibwa nti Yugi Update TV eyina information gwe tuleetedde gwe mukwano gwange eyekumira ku Yugi Update TV. Mbagala nnyo naye muganda wange ekyo ekigenda mu maaso nga tuteekateeka okusimbula embeera gye tugenda n'amakubo si malungi. Abasajja balinga abayina kye beetegekera okukola kuba nkunnyonnyodde eri ku kisaawe batandise dda otteekawo embeera nga bwe batagenda kukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye okuba nga bahostingira wano, okuba nga bamobilizingirawo tuwa yaabwe, okuba nga bakubirawo olukuŋŋaano. Jjukira abantu badde balinze buli muntu amanyi nti olukuŋŋaano lugenda kukubiraawo. Kati saa zino bakyusizza, baagala abasindike kilometers 3 n'okuvaawo eri ku Catholic Church gye babasindise gye babakubira olukuŋŋaano. Goloza ekigendererwa ki? Era ekigendererwa kyakulemesa lukuŋŋaano kugenda mu maaso. Jjukira n'abantu bangi abeebundibujja abatuuze abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu badde bamanyi nti nno olukuŋŋaano lugenda kubeeraawo ku kisaawe, naye ate abacommanders bwe baba nga bakyusizza nga baagala okubasindika eri abantu gye batamanyi nti olukuŋŋaano gye lugenda okubeera, baagala kugezaako kusiga kifaananyi ekibi eri ekibiina kino olwa mobilization gye baagala okukola. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nkutegeeza buli nsonga yonna tugamba tugicontaininga, tugenda kuba tubikwasaganya, ffe twewaayo okubaweereza, naye naawe kola ku kimu kya kusubscribinga na kusharinga, commentinga, tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Tukomawo tugenda kuba tubibaleetera. Jjukira nti nno tuli mu nteekateeka za kusimbula, nabwo ngenda kuba nga gakuwa gwe kyokola subscribinga mu subscribings okwonene mu kade buli kimu okindekere.